muwala oyo agenze Kalabba bamusalidde gwa Kalabba oluvannyuma lw'omusanga n'enjaga ewereza ddala kilo 2 mu suitcase ye. Mulimu ensi ezitazanyira ku nsonga ya njaga, China n'ezisigaddeyo zonna ddala mu Asia, naye Abachina tebakwasaganyiza ddala na nsonga ya njaga, nera ng'ekibonerezo Kalabba kaba kagenda lumirawo. Kigambibwa nti enjaga eno teyabadde ya mwana muwala ono. However, omuntu omu yamutuukirira n'amutegeeza nti naye waliwo akalimu kenjagala onkolere ko ye kalimu ki just ogenda kujja ne suitcase eno ogenda gindeetera eno gyendi kono waliwo ebintu ebimu kale ogenda gindeetera mu bufunze. Omulimu gwa Meka bamuwa $1,500 obalabalamuze miliyoni nga 5 ezaano mu ggwanga erya Uganda kubanga sokonde ku wali eri bisatu ezo miliyoni 3 na wali erinnya roughly dollars miliyoni nga 5 ezaano mu ggwanga erya Uganda. Omwana akiza okukola akalimu teyamanya mbu baali bamutikise enjaga era webati enjaga bagenzo gikeera ngewereza ddala kilo 2 mu kubeera ngeweza kilo 2 amateeka agamu mu nsi ezimu gakolera ddala era bwetyo bamusalidde gwa Kalabba. Eyo nga tuvuddeyo akasana nga kakyayaka mu Kampala, akasana kakyaliyo n'ekiddedde, enkuba namutikwa etonye mu Kalangala neera gwanayo omuntu we Kalangala bambi sooka omukubireko omubuuze muli mutya kiri kitya. Enkuba eno bagirangirira ddanaano mu Kampala nti egenda okutonya. Actually batugamba wakati w'omwezi guno already tugutuuse wakati ne towards the end of omwezi guno nga guggwako. Enkuba egenda beera y'amaanyi nnyo ate ng'erimu kibuyaga. Amakulu mu kyo enkuba egenda beera mbi naye ng'abeekalangala bagirozezzaako dda oluvannyuma lw'enkuba namutikkotonya ate ng'erimu kibuyaga. Amayumba tebasigazza, abantu obulamu butandise okubeera nga bugenderera, abafunye ebisago bangi nnyo naye ng'abantu basigazza mmere na wakubwagika luba. Ngera sigala nkuleeta updates nga gwe kyonna okukola subscribinga onyige ne ku notification bell ebisigadde obitulekere.